tukuyambe. NRM oye! NRM oye! Bannakyankwanzi NRM oye! Museveni oye! Kaguta juu! Mukama wange taata ayimiridde wano mu maaso go, nze Bwekembe Mary, chairperson disitulikiti Kyankwanzi. Ndiwo tukwaniriza bannakyankwanzi ffenna ne bannange bonna awamu mu disitulikiti yaffe eno eya Kyankwanzi. Taata webala okujja yoga bannakyankwanzi tuli basanyufu nnyo okubanga otandikidde waffe mu Buganda. Tukwebaza taata, ffe bannakyankwanzi nga bw'otulaba tuyimiriddewo nnyo ku lwa NRM ffenna awamu. Twebaza nnyo Minisita Kasolo ku lw'okutuyitamu nga tukola Buganda Form 7 ne baminisita bonna ne b'MP bonna. Wano nebaza Dr. Kiwanda Suubi, ffe nga bannakyankwanzi tumwebaza olw'okubeera naffe mu nkola yonna eya NRM mu Mubende. Ssebo taata, tukwebaza olw'okutuwa disitulikiti yaffe eno eya Kyankwanzi, okutusembereza obuweereza okumpi. Weebale nnyo taata, weebalire ddala. Ssebo taata, watuwa amagombolola era tukwebaza. Mu butuufu tulina amagombolola mu disitulikiti yonna 20. Taata weebale nnyo, weebalire ddala. Era taata tukwebaza, amagombolola ago gonna gafunye sente za PDM. Era wano wetuli enamba esinga efunye sente ezo. Taata tukwebaza ku sente z'emyoga. Disitulikiti yaffe eno mu butuufu taata otukoze bulungi. Tufunye sente za PDM, tufunye sente z'abakadde era tetuyisiddwa bubi. Taata ku bavubuka, tukwebaza olw'otukwatirako mu bavubuka. Taata okoze bulungi era abavubuka beteefuteefu okuba nawe mu kalulu kano konna. Taata tukwebaza ebyenjigiriza. Ffe nga Kyankwanzi ebyenjigiriza tetuli bubi. Era amasomero tugayina aga primary
ne secondary. Era taata we tukusabira bwe tuba tulina amasomero ga secondary taata tubulamu tetulina ssomero lya tekiniko abaana baffe bamala okusoma bagenda mu bende taata n'olw'ensonga eyo nga bannakyankwanzi tusabayo essomero lya tekiniko abaana baffe bafune emirimu. Taata tukwebaza ku byobulamu taata ebyobulamu otukoze bulungi nnyo era amalwaliro gatuwadde naye tubulamu okutuwaayo watusuubiza eddwaliro lya Ntwentwe okulisumuusa lyeyongereko ligende ku guleedi eddako. Tunasanyuka nga nalyo olituwadde. Taata watusuubiza okutukolera oluguudo olw'Amasodde, Ntwetwe, Nkoko, Nalweyo okulutuwera kolansi. Taata tukusaba mu bikolwa by'ogenda okukola kyoba osookerako. Taata tukusaba era twebaza amasannyalaze tugalina naye amagombolola agamu taata tegannabunyisibwa amasannyalaze. Tukusaba otuyambe otuteeke mu nteekateekayo. Sebo tuyina ebisoomoozo mu disitulikiti yaffe eno okugeza naddala eby'ettaka n'ebibira. Taata tukusaba ku nsonga z'eby'ettaka n'ebibira nga bwe mpulize Honorable Speaker ayogera otukwasizeeko abantu baffe baleke okubundabunda. Taata tulinawo ensonga nga abakulembeze b'Ekyankwanzi. Tukusaba naffe nga abakulembeze ba Kyankwanzi taata ofuneyo olunaku nga tonnava mu Buganda oba mu Greater Mubende otusisinkaneko tubeereko naawe. Taata tulinawo bamwoyo baggwanga abakoze omulimu gw'oguno obulungi nnyo okugeza nga Sekajja Ronald, Nakayuki, Kazini Sanizi, abaana b'abalwanyi. Naye nga tukusaba nti tufuneyo naffe nga disitulikiti eno ba RDC, ba ambasada, kubanga disitulikiti yaffe tetubalina. Amaliriza ssebo taata nga tukusaba bannakyankwanzi
otuteeke ku mwanjo nga disitulikiti mwe walwanira kuba tulina n'entindo nga zeetaagisa okwongera okutuyambako okusomoka ogenda mu disitulikiti ezituliraanye. Nebaza mwenna ba honorable ba minisita mwenna abasobodde okujja Bannakyankwanzi mukulike enkuba mwebale kulaga mwoyo gwa ggwanga mwebale kwagala President Museveni mwebale kwagala NRM memo nagikuwadde mukama wange era ebintu byonna nga bwe birina okuba wadde mbiyiseeyiseeko nsaba obitukolere nga bwe twabiwandiise. Weebale nnyo weebalire ddala mukama akuwa obuwanguzi tugenda kuwa akalulu 99%. NRM oye! NRM juu! Kale katwebaze chairperson waffe olw'okwanjulira mukama waffe eby'ekyankwanzi. NRM oye! Museveni oye! Museveni oye! Sebo mukama wange president nga ngenda okuyita vice chairman waffe wa Central ntwala omukisa guno okwanjulira mukyala Bone Bashayija owa PDM naye waali wano. Waliwo n'abantu mukama wange president abalina bye bagasse nga bayita mu RDC waffe bye babadde bajja bawa ebiyambyeko mu nteekateeka zonna. N'olwekyo siyinza kusoma amannya gaabwe buli omu kubanga bangi, naye mwenna abali wano nga mulina contribution zonna ze mukoze ku lwa NRM ne ku lwa President Museveni, mukama kibabalire era abaddizeewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ab'emikwano. Kankozesa omukisa guno okuyita vice chairman waffe wa Central Region ow'ekitiibwa Haruna Kasolo. Sebo tukwaniriza. NRM oye! Kyankwanzi oye! President Museveni oye! Uganda oye! Mukama wange President ate era nga yeggwe atukwatidde bendera eyo tuwanguliranga bulijjo ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Mukama wange bannakyankwanzi basanyufu nnyo era abantu bano mukama wange bangi naye bakiikiridde abayitirivu ennyo abasigaddeyo era nja kukakasa nti obweyamu bubazze batuwa batukakasa NRM nga gwogikulemberedde ddala ne ba flag bearers tugenda kuwangulya waggulu nnyo wano mu Kyankwanzi mukama wange. Era njakusaamu ekitiibwa structures zaffe z'NRM abantu baffe asatu abalondebwa ku byalo bakola omulimu gwa ttendo bava nju ku nju mukama wange. Njagala kwebaza n'abalala abaagattiddwako abali mu bukulembeze okuweereza ddala abantu 63 nabo mukama wange bakolera ddala omulimu gwa ttendo. Naye njagala kusaamu ekitiibwa obukulembeze bwa disitulikiti eno bwe NRM nti bakwataganidde wamu nnyo nnyini ddala okulaba nti NRM eyeekuumira ku ntikko wano ekyankwanzi mukama wange. Njagala kwebaza ba flag bearers baffe mukama wange ebbanga lyonna lye tubadde eno n'ababaka b'NRM aba parliament abava mu Buganda bwe tubadde tutambuza omulimu guno mukama wange tukwataganidde wamu n'ababaka n'aba flag bearers baffe bonna Honorable Benje, Honorable Maria, Honorable Dr. Chikabi, Honorable Semugaba, n'abakulembeze abalala bonna mu Kyankwanzi muno mukama wange. Ensonga tutambudde bulungi nabo era nkakasa nga wano mu Kyankwanzi tugenda kufuna obuwanguzi obw'amaanyi ddala. Njagala kwebaza mukama wange ba mwoyo gwa NRM abeesimbawo mu primaries ne batawangula naye
ne bawuliriza omulanga gwo gozze otukubiriza ogw'okukkiriza nti ekibiina kyaffe kitusinga ffenna era ne basalawo basimbe emigongo gy'aba flag bearers. Nja kwebaza Nakayiki, nja kwebaza mukyala Najemba Ssekajja Ronald n'ekikomeko, era nja kubakakasa nti emirimu gye mukola mukama wange President agimanyi bulungi, egy'okunyweza NRM akalulu, era ennyumba ye erimu ebisenge bingi, ffenna tugyamu. Nja kubebaza olw'omwoyo ogwo, n'abalala batwale ekyokulabirako bwe kityo. Mukama wange tukwebaza okubeera ng'otuwadde obukulembeze obulungi. Buli kaseera lw'otukwatira bendera, mukama wange okozesa maanyi nnyo n'amagezi ag'ekikugu n'obuwabuzi obw'enjawulo n'otuwangulira ekifo kino mukama wange. Era ffe bannaye NRM tuli basanyufu nnyo buli lw'okkiriza otukwatira bendera otuwangulira ekifo kino eky'obwa President. Mukama wange tusanyuka, era nakati ku mulundi guno nkakasa tugenda kuwangulira ddala waggulu nnyo. Mukama wange Buganda eya 2021 ne Buganda ey'omulundi guno mu buwagizi bwe NRM ojja gyerabirako yakyukidde ddala mukama wange. Obuwanguzi tubulina era obuwagizi tubulina bw'amaanyi nnyo mukama wange. Njagala kwebaza okulwanirira ennyo okumalawo ekibbattaka. Ekizibu ekibadde kyali wano ekyankwanzi mukama wange, era nga nkakasa lipooti zozifuna ate era n'owa ebiragiro oluusi naawe n'ositukira mu mukama wange kya obubbi bw'ettaka. Era njala mukama wange okwebaza olw'okufungiza n'ogamba nti 2026 buli kakodyo konna kagenda kuvaayo okumalirawo ddala ekibbattaka, kubanga abantu babanga tibatudde bulungi ku ttaka lyabwe tetuyinza kugenda ku nkulaakulana y'amaanyi, kubanga abantu baba batya okukolera ku ttaka lyabwe obugagga obw'ensibo. Mukama wange bannakyankwanzi bakwebaza. Waliwo ettaka eryali kavalinga omuluka mulamba, mukama wange ettaka eryo n'olisasula, naye bantumye nkutegeeze nti wadde buli kimu wakikola naye kukyaliko abakyalemeddeko ndoza beetaaga baweebwa ekiragiro mu bwangu ddala baliveeko, kuba buli kimu kyaggwa naye kuliko abakyaliwo abeetaaga eddoboozi baveeko mu bwangu ddala. Kuba bannakyankwanzi basanyuka nnyo nga owaddeyo ensimbi eziwerera ddala okulaba nti ettaka eryo balyeddiza. Mukama wange ebirala byonna tujja kuba tubyogera gye tunaagenda nga tutuuka mu bitundu ebyenjawulo ebya Buganda. Naye nja kukakasa ku mulundi guno abavubuka mukama wange, era nsaba bwe bwoba oli muvubuka ng'oli wano wanika omukono, Pulezidenti akulabe. Abavubuka abali wano mwenna abawagira Pulezidenti muwanike emikono mwenna. Mukama wange abo bonna abavubuka bano basazeewo ku mulundi guno ne bagamba bakooye okulimbwalimbwa, basazeewo bawagire jjajja, kubanga gwe olina enteekateeka zaabwe. Bwe babikola manifesito yo beerabamu, bwe babikola manifesito z'abali n'okuwuliriza biboogera tebeewuliramu, bo boogera ku kigambo kimu: kuvuma gwe, kuvuma gavumenti. N'ekyo ne basalawo ne bagamba ku mulundi guno kabagende ne kibalabako kabagire ddala Pulezidenti Museveni ne bafulaga beera bonna ab'e NRM. Era njala abavubuka bano mukubemu omubala gw'e NRM. NRM we! NRM we! Pulezidenti Museveni we! Era mukama wange abavubuka bano bakola nekibayita eggaali, bambala overall eza yellow njukunju, bali mu kulaba nti olutabalo luno tuluwangula. Era nabasuubiza twabagabira percentage buli district, percentage eyo banaagifuna mukama wange tunaakubulya kye twetaaga. Weebale nnyo mukama wange okukkiriza. Nja kutwala omukisa guno mpite omumyukawo omukyala owookubiri ajje wano mukama wange atuyitire
omumyuka asooka ate yajja okuyita oyogezeko eri enkuyanja y'abantu bano bannakyankwanzi. Neyanze nnyo mukama wange, neyanze. Anna. Let Anna do it. NRM oye! NRM oye! Kyankwanzi oye! President Museveni oye! If you love President Museveni, raise your flags. Raise your flags. Raise, I'm not seeing the flags. Raise your flags. NRM oye! Your Excellency, we want to welcome you to Kyankwanzi. Your Excellency, njagala okwaniriza mu Kyankwanzi. And we also want to thank you for the peace that you have brought to this country. Era twagala okwebaza emirembe gy'oleese mu ggwanga lino. Your Excellency, we have been here in Kyankwanzi. We came early, but we have very good people in Kyankwanzi. Your Excellency, twakedde mu Kyankwanzi nno era bakutegeeza tulina abantu abalungi. These people you see here love you so much. And the people here have been in rain. That means a lot to us as a party. They love NRM, and we want to thank you people for loving NRM. Abantu bano boolaba wano bakedde wano mu nkuba era ne baggweerako era tubeebaza nnyo olw'okwagala ennyo. And as I said, you people are going to be very blessed people. Era Right Honorable Speaker nga bw'agambye nti bannakyankwanzi tugenda kufuna omukisa ogw'amaanyi. Because you love our only president. Kubanga twagala nnyo president waffe yekka gwe tulina. Your Excellency, before you came, we discussed the issue of absentee landlords. Your Excellency, nga tonnatuuka twayogedde ku nsonga z'abannannyini ttaka abataliiwo. And we said, as a president of Uganda, who loves the people of Uganda, you have always put money in Uganda Land Fund to compensate the absentee landlords. Era ne tugamba nti gwe nga president w'eggwanga lino ayagala ennyo Uganda ne bannayuganda otaddengamu ssente mu bajeti mu kittabu ky'ebyettaka okuliyirira bannannyini ttaka abataliiwo. And we are also telling these people that the president will ensure that the sitting tenants will be given free land titles for them to be secure with the land where they are. Era ne tutegeeza bannakyankwanzi nti president ajja kusasula bannannyini ttaka abo abataliiwo n'olw'ensonga eyo ettaka libeereko nga liddiziddwa abo ab'ebibanja abalituddeko era obawe ebyapa. Your Excellency, out of the 21 sub-counties of Kyankwanzi, 12 sub-counties are under the NFA reserve. Your Excellency, Kyankwanzi erina amagombolola 21 naye 12 ku ago gatawaanyiziddwa ebibira bya NFA. NFA has always evicted these people. They have nowhere to stay. NFA abantu ebagobyemu era babundabunda. And they've been in this land since 1973. Era babadde mataka ago okuva mu mwaka gw'73. As a father of this country, nga taata waffe w'eggwanga. Your Excellency, we request either you resettle these people or you degassette that land for the people of this place.
abantu bano obaweeyo ensako esobola okubaako we badda oba ekibira ekyo okukkiriza kisalibweko kibeere ettaka lya public. Your Excellency, we also want to request you that we have a road where we always pass when we go to Nali. That is Chankwansi Nali Road. That is 29 kilometers. Your Excellency, if you find it fit that the leaders who go for training should have a very good road, kindly can we have that road worked on? Your Excellency, tuyinawo n'oluguudo oluva ebukwiri okutuuka ekyankwansi ku Nali. Tubadde tusaba okkirize oluguudo olwo nalwo lugendeko kakoolansi olw'abakulembeze abaluyitamu ate nga terufaanana nnyo bulungi. Your Excellency, the road of Bukomero, Chankwansi, Bukwiri, Ntwetwe, Bukuya, Your Excellency, needs to be tarmacked. Your Excellency, oluguudo lwo olw'ebyafaayo okuva ebukomero Kyankwanzi Bukwiri Ntwetwe Bukuya nalwo tusaba okkirize lubeeremu ezo ez'okufuna koolansi. And we know very well it was a presidential pledge, and we know the president always fulfills his pledges. Era nga tukujjukiza bulungi nti ze zimu ku ezo enguudo ze yeeyama era tubadde tukujjukiza okkirize nazo zisoosoozibwe. As I conclude, Your Excellency, we want to thank you for being a patriot. Nga mmaliriza njagala okwebaza ennyo okubeera omuntu ayagala ennyo abantu bo. I want to thank you for loving Uganda and speaking good about Uganda. Nkwebaza nnyo okwagala Uganda ate n'okugyogerera obulungi ennyo. I will want to thank you for loving the youth and making sure that you are always thinking of how to develop the youth. Nkwebaza nnyo olw'okubeera nga olowooza nnyo ku bavubuka buli kaseera ng'era obalowooleza engeri gy'ogenda Unlike other presidential candidates nga gwe tokolanga bali abalala abaagala who want to use Uganda for personal gains. Nga gwe tolinga bali abalala abeesimbyewo ku ntebe y'obwa president abeenoonyeza ebyabwe. You cannot be a Ugandan and you speak bad about Uganda to the outside world. Tosobola kuba munnayuganda ate n'ogyogerera bubi ensi ya Uganda ebeera eggwanga. You cannot want to be a president of Uganda and you're telling people's children that if we do not, that we must go and demonstrate in the street. Are you a parent? Tosobola kuba munnayuganda ng'ate oli mu kuguyaguya abaana b'abalala nti bo bagende ku nguudo beekalakaase. And no wonder that's why they supported the homosexuality bill. Era y'ensonga lwaki yawagira nnyo etteeka ery'ebisiyaga. Your Excellency, we want to thank you for being a religious leader. Your Excellency, tukwebaza nnyo okubeera munaddiini. Because you said no to homosexuality. Kubensonga wagamba nti nedda. Because you want to protect the values and the traditions of this country. Kubanga wayagala okukuuma obuwangwa bwaffe. Because you want to promote the next generation. Kubanga wayagala okukuuma abo abali baawo. Now we have leaders, we have presidential candidates who want to destroy our next generation. Tuyinayo abo abaagala okwonoona ebyasibiriddako. And they are telling the youth after voting you must go to the street. To do what? Nga bategeeza ne bakunga abavubuka tebamaliriza okulonda bagende ku nguudo. Youth do not allow to be deceived. Abavubuka temukkiriza okulimbibwa. Because their children are not there and their children are not going to the street. Kubanga ababaguyaguya ababawaga abaana baabwe tebaliyo era tebagenda ku nguudo. May the good Lord bless you all. Mukama mwenna abawa omukisa. Your Excellency, I want to request you to come and speak to your people. Your Excellency, nkuyita oje oyogere. NRM! Thank you.
Excellency, I'm sorry. I am very, very sorry, Haji. Haji, kindly come and invite Excellency to talk. My apologies. Twanirize Alhaj Moses Chigongo, First Vice Chairperson, agenda okujja okwogera gye tuli. Sebo owekitiibwa President wa Uganda, tusanyuse nnyo okulaba wano ekyakwazi, ate era nga bwe mmanyi nti obudde bugenze, nzikiriza njogereyo ekigambo kimu oba bibiri. Abantu b'ekyakwazi, movement oye! Movement oye! Njagala okubeebaza ennyo olw'okuwagira movement, naye mwebale kugumira nkuba. Mwebale okugumira enkuba bannange, kitulagidde ddala omwoyo gw'eggwanga bwe mugulaze wano. Mwebale kuwagira movement, ate mwebale byonna bye mukoze nga tuli mu kunoonya akalulu. Ekituleese wano kunoonya kalulu, akalulu tukeetaaga, era bakubira omulanga buli muntu ali wano agende anoonya akalulu, ate agamba abantu baffe baveeyo bajje bano bakuba akalulu ng'olunaku lutuuse. Mwenna muveeyo mujje mukuba akalulu nga mukakubira chairman waffe, mulonde okuviira ddala waggulu ku chairman waffe paka wansi, layini yonna nga ya movement. Bwe munaaba mukoze ekyo munaaba butuyambye nnyo, naye okukikola obulungi mbasaba tulage empisa ennungi, akalulu tukanoonye nga twogera bulungi, tukozesa olulimi olulungi olusobola okutuweesa akalulu. Tituzze kuyomba na muntu mulala yenna, wabula twagala buli muntu atuwa akalulu. N'ebigambo ebyo ssebo ow'ekitiibwa, nja kukozesa akakisa kano ke bampadde nkuyite ojje oyogere eri abantu bano, kubanga bakulindiridde n'enkuba n'ebakuba nga bakulinze. Movement oye! Movement oye! Muwulirize bulungi chairman waffe byayogera. Ab'Ekyankwanzi mbalamusiza mwenna. Vice Chairperson Haji Chigongo, Vice Chairperson omukyala Anita Among, Vice Chairperson Buganda Haruna Kasoro, abakulembeze abalala bonna namwe mwenna Abannakyankwanzi, njagala kubasiima kulaga ensi yonna nti muli bazzukulu b'abalwanyi. Abazzukulu baffe mulaze nti mulemerako. Bwe tusalawo okukola ekintu kyonna tukikolera ddala. Sibaddeewo naye bangambye nti enkuba ebadde y'amaanyi, era ne mu bbanga gye tuyise n'ennyonyi
mbadde ndaba amayengo clouds ebire n'olwekyo njagala kubebaza okugumira enkuba ne mbasanga wano kati omuteeka yaffe ya 2026 2031 tulinamu amatafaali 7 NRM getadde ku nyumba ya Uganda mu myaka 40 kati amatafaali ago genze wano okubanjulira n'abakulembeze ba NRM abavudde Kampala. Ettafaali erisooka ly'ettafaali ly'eddembe. Ffe abanalwero ekigambo ky'eddembe tukimanyi. Twalaba entalo abakulu twalaba entalo za 66 Obote Rwana ne Mutesa mtu wa jikoni twalaba entalo za Nsambu Mugumu Amin Obote entalo za Nsambu Mwenda entalo za Kinana Mugumu Kinana Mukaga naye kati myaka 40 tewali ntalo. Omukitundu wano omwana azaalidwa n'akula n'azaala abaana nabo ne bakula tebalabye ku ntalo. Songa ensi zonna ezitwetoolodde wano mu Afirika muwulira ebiriyo entalo zikyayinda. N'olwekyo mulina okumanya NRM ekozeseza magezi ki okuleeta eddembe ate n'ekuuma eddembe eryo. Ekikulu ekisinze kutuyamba kubadde politics z'okugatta abantu. Tetubeera na politics za kusosola mawanga mu madiini oba okunyoma abakazi n'abavubuka. Yonsonga mulaba kata abakyala bavaayo chairperson mu mulabyo wano wa district yonna mukyala. Ekyo tekyaliwo 62 mu parliament wali balina parliament y'abantu nga 9 naye walimu abakazi 2 bokka. Florence Lubega yavanga mityana eyo n'omukazi omuyinde gubayitanga Biziramu bokka ku bantu 9. Naye kati laba abakyala be bajjudo ey'emeri ey'abakulembeze. So okugatta abantu okwo kwe kutusobozesa okubeera n'ekibiina ekigatta abantu bangi nga kino ekyaffe ekya NRM, ne tubeera n'amagye na poliisi na prisons n'ebitongole ebirala ebisobola okukuuma eddembe mu nsi. Eryo ly'ettafaali namba 1 NRM lyetadde ku nyumba ya Uganda myaka 4. Ettafaali eryokubiri libadde lya nkulaakulana
ekitundu kino kimanyi bulungi. Chorus enkulaakulana erimu enjuyi bbiri. Waliwo oludda olwa emisingi y'ebyenfuna kye bayita mu luzungu economic infrastructure, ne waba oludda lw'emisingi y'ebyembeera y'abantu kye bayita social infrastructure. Era byebyo chairperson waffe wa district byabadde ayogerako. Ku ludda lwa economic infrastructure, enguudo, amasanyalaze, esimu, mwena mulina esimu kati mu nsawo zammwe, amazzi, byonna biri mu kiti ekyo. Naye bwe twogera ku nguudo, era limu okuyingira mu gavumenti, Chorus yakomanga Busunju. Ate n'oluguudo olwo lw'Ebusunju Kampala lwali lukadiye. Twakaliddamu emirundi ng'ebiri kati. Naye ne twongerako Chorus okugigira ddala Busunju, Kiboga, Kafu, Hoima, kati tweyongeddeyo okutuuka ku nnyanja muyita Nzige, Buliisa, Kaisotonya, eyo yonna Chorus. Oludda luno Chorus yakomanga Mityana, ne tujjayo Chorus ne tugitwala Mubende, Fort Portal, Bundubujo, Lamya, Nsalo. Kati enguudo ezimu zikaddiye, tuli mu kuziddamu kuzikola bupya. Ng'eno eyammwe bagidabiriza kati n'eri y'Emubende. Naye ebyo byonna tewaliwo eyali abikozeeko emyaka gyonna egyayita gy'emabega okutuusa obudde bwa NRM. Bwe tudda amasanyalaze, fayiro njerabye wano, amagombolola, entegeka yaffe ku masanyalaze ebadde nti tusooke tutwale amasanyalaze tugatwale ku district. Kati district za Uganda zonna zirina amasanyalaze okutuuka ku district. Kati tuvuddeawo ne tugamba nti nga bwe tutuuse ku district katugende tutuuke ku gombolola. Kati bwe ntunula wano mu fayiro, amasanyalaze gatuuse ku mbuga z'amagombolola ag'omu Kyankwanzi, okuggyako Kiryanongo. Olegombolola gye bayita Kiryanongo, amasanyalaze teganatuuka ku gombolola. Naye amagombolola amalala gonna, waliwo n'ekisaala gye bayita Kisaala, teganatuukayo. Ate ne Muwangi. Kati ku magombolola abiri mulimu 3 gokka ge gatanafuna amasanyalaze ku mbuga y'egombolola. Genza kuba teganayingira mu byalo, naye nga bwe mumanyi ffe abayeekera tukwata mpolampola, tetukwata bingi. Tusooka ne tutuuka ku district, ne tuva ku district ne tugenda ku gombolola, tuva ku gombolola ne tukirira wansi. Kati amagombolola amalala gonna amasanyalaze gamaze kutuuka ku mbuga y'egombolola. Bananywa, Butemba, Kyankwanzi, Nsambya, Banda, Byerima, Gayaza, Ntwetwe,
Masode, Kalagi, Mulagi, Kandwa, Agugona, Garina Masayaji, Oktuka Kumbuka Yegombora, Erije Yegatana Tuka, Gagenda Futuka yo. Kati wetuda kuruda ruli mbyamazi temuli bubi ndabe mbyamazi nga chairman bwagambye temuli bubi naye kyamazi njagala kuba wa bulamu kubanga amazi gano genda bawano mu fayiro kanzire ku mazzi amazzi muri bulungi ko kubanga mulina ebyalo 486 kwebyo 420 birina amazzi ndowooza ga nayikondo ndowooza amazzi ga nayikondo bagamba safe water amazzi amayonjo bwe bagamba mu fayiro yange wano ebyalo 6 byokka bye bitalina amazzi gana ga nayikondo biri ebirina amazzi biri bitundu 86 ku buli 100 ebyalo bitalina amazzi ga nayikondo biri bitundu 16 ku buli 100 naye katawo omwekinza omwekera bwembowera amagezi nzo muyekera kubanga amazzi ago gemugamba getwesimira mazzi ga kunywa bunywi naye nze njagala okuzaala njagala ebizaala twetaaga amazzi ag'okufukirira ebirime tugagawale kambalage amazzi bwe tugakozesa okufukirira ebirime. Show me the Bushenyi banana plantation. This is where our model plantation is. Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Drip irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This swamp, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of the water flow. So there is still enough water which we can pump. We've already finished the feasibility study to distribute the same irrigation water to the farmers, mainly along the water pipeline. So the structures you are seeing here are mainly to do primary filtration of the water. You have seen the color of the water through that aeration. It's our water in the western region is full of iron. So we always reduce the iron content by passing it through the air. Each of these pumps 4 cubic meters per hour, and it has a lift height of 140 meters. That's why we are pumping it 110 meters from here. Where we are standing is 110 meters below the reservoir where it is being pumped. You see these ready tanks.
those ready tanks are full of sand. 2, again, continue the filtration of the water. We are using drip system, which uses very, very fine water. We should not be having any floating particles to block the system. Many people, when they hear His Excellency talking about 53 tons, people wonder if that's possible or not. You'll be able to see the size of the bunches, the plantation, how it looks like, and how it is irrigated. Each of these plants loses about 20 liters every day through evaporation. So in other words, you have to replace 20 liters of water for the plant every day. Then we also maintain our stools, 3 plants per stool, but not just 3 plants, mother, daughter, granddaughter. And we also maintain what we call growth succession. You've heard that we are able to harvest apart 2 bunches of banana per stool. Farmers usually fail to harvest that because of the factors. We are having 5 varieties here. We have what we call Chisansa, very common. We also have Nyeru. We also have this one is called Enteragaza, Bwazirume, and the Musakala at the other side. Kati olusuku olwo lwa gavumenti naye lukulemberwa omunasayansi Dr. Muranga. Omu lusuku olwo tufukirira amazzi ate ne tukozesa n'ebigimusa. Muwulidde tetulina budde bwakuwulira byonna, naye agamba nti buli omutumba lumanya olunyankole mwe? Olunyankole mwe lumanya? Omutumba mu Luganda bagwita batya? Omutumba, the stem of one banana. Ekikolo. You call it what? Somebody help me. Improve my Luganda. Buli mutumba nkyalinde ekigambo ky'Oluganda ekikwataga omutumba, each stem. Muze tugiyita endu. Endu. Aha. Kati buli ndu mulido muna science agamba nti buli ndu yetaga lita 2 buli lunaku z'amazzi. Lita 20. Lita 20 si ekidomoro. Ekidomoro kiri lita 2. Ate agambye nti ku kikolo twetagako endu 3, jjajja, omuzadde n'omuzukulu. Bw'ati bw'agambye omukulu. Buli kikolo tulina okubeera n'ejjajja n'omuzadde n'omuzukulu 3. Ekyo kitegeeza nti twetaaga lita ebidomola 3 by'amazzi buli kikolo. Naye mulabe kati ekivaamu nze ne Dr. Muranga mu lusuku lwaffe tutema, kubanga omanye olunyankole lulina ebigambo bingi. Tosobola kugamba mu lunyankole nti tukungula amatooke. Amatooke siga kukungula. Okukungula kwa bulo, kasooli, bili bya kukungula. Naye ebitooke otema si kukungula. Kati ffe nze ne Dr. Muranga tutema tons 53 buli hectare buli mwaka. Abanyankole bali abatulanye
namwe abanasingo mwena nkakasa mutema tani 5 zokka buli mwaka mugende mu kibale tuvuganye nze namwe tuvuganye njagala tuvuganye nze ntema tani 53 buli hectare ziri nga yikazi 2 n'akasobomu mwe n'abanyankole bali baganda bamwe abokumpi naffe mutema tani 5 zokka nze mbasinza mbakubisaamu mu Luganda bakita kubisaamu emirundi 10 amatoke ge mufuna kati n'olwekyo amazzi bwe nsoma wano mu fayiro nenda abantu %86 amazzi bwe gali ago ga kunywa bunywi twetaaga amazzi g'okufukirira naye okufukirira amazzi ago tulina okukuuma ebisaalu ne tutabyonoona mulabye ekisaalu kyange kyaffe kyammwe show them that swamp that kitogo the swamp the one of Bushenyi mulaba ekitogo ekyo mukiraba kiringa Katonda bwe yakitonda tetutaddemu mayuuni tetutaddemu muceere kiri nga Katonda bwe yakikuuma yensonga kituwa amazzi g'okufukirira n'olwekyo namwe wano muli ba mukisa waliwo ebitogo bingi n'olwekyo plan entegeka yaffe ey'okufukirira tugenda kugireeta wano ate singo Katonda yajagala n'ensuso kubanga waliwo emigga waliwo olusenyu waliwo ensozi kati bwe tusindika amazzi negagenda ku lusozi gagenda kukulukuta ne tufukirira wonna awatali kutawaana n'olwekyo abayingidde mu ntobazi muveemu muleme kwonoona ebintu byaffe amazzi ge twetaaga kufukirira ebirime byaffe kati bwe tudda ku ludda lwa ebyemisingi eby'embeera y'abantu amasomero mugawulidde amalwaliro mugawulidde bwe tudda ku malwaliro mulina health center 4 eyokusaza mulina health center 311 naye waliwo amagombolola gatanafuna eddwaliro lya health center 3 gali 12 no gali 9 kati entegeka eri mu fayiro wano bagenda okukuza bananywa health center 2 ne bagifuula health center 3 bananywa ne bakuza Kisaara health center 2 ne bagifuula health center 3 ne bakuza Byerima health center 2 ne fuuka health center 3 ne bakuza Nakitembe health center 2 ekisangibwa mu Watuba ne fuuka health center 3 Kikubya health center 2 ne fuuka health center 3 mu Watuba town council
waliwo watuba egombolora ne wabawo watuba etawuni ne bazimba health center series empya emasode ekalagi trading center enkandwa ekiryanongo n'ekigando eyo nabagenda kuzimbayo health center series empya kati ebi byonna wamu enguudo amasanyalazi amasomero amalwaliro byonna wamu biri mu kiti kyenkulaakulana n'olwekyo omunasingo omunakyankwanzi bw'atuula n'akebera n'agamba nti NRM tanaje mu buyinza nkulakulana ki eyali wano ogenda kulaba enjawulo eriwo enguudo amasanyalazi esimu amasomero amalwaliro ogenda kulaba nti enjawukana y'amaanyi kati lyetafaali lyokubiri NRM lyetadde ku nyumba ya Uganda naye nga bwe mmanyi ffe tuli bayeekera tetumala agatwala ebintu nga bwe birabikira waggulu tuyingira munda y'ensonga mu myaka gy'enkaaga twakiraba nti abantu baffe batera kubaguumaaza nga kati wano wempise enguudo nungi ya korasi ate baddewo okuva lwe twagikola luli okuvira ddala busunju okutuuka hoima ebadde korasi ebadde nungi naye ekiro tosula ku luguudo odda mu nyumba yo gyosula kati obwavu bwoleseyo ku makya ogenda kusanga bukulindiridde ekiro ne bukwaniriza ne bugamba nti kulikaayo gyobadde ffe tukyali wano abaana tebalina sukaali tebali sukaali mu nyumba amasanyalazi tetunasasula oba tetulina mafuta g'etaala ebyokwebika abaana balina bitono balwanira bulangiteemu ekiro ebizibu ogenda kubisanga awaka kati awo wetwagambira nti enkulaakulana nungi naye waliwo ekigambo kirala ekitulina kwongerako ekigambo obugagga ogoba obwavu mu maka gaffe era waliwo abantu baffe abasoga abo abantu bagezi era bangamba nti ekyankwazi eno abasoga basengayo bangi abasoga baliddawo abasoga muli wano koideeyo muliyo abasoga bano basajja bagezi n'abakazi bagezi bagamba nti akange kakira akaife owulidde omusoga bwali omugezi nti akange ng'omuntu kakira akaife ffenna kati enguudo ya korasi eyo kaife amasanyalazi kaife essomero lyaffe ffenna eddwaliro kyekimu ekiyingira mu nyumba yo bwe bugagga bwo oba obwavu bwo kati awo kwe kutandika okugamba abantu baffe nti bannange temuguumalira nnyo mu byenkulaakulana ebyaffenna yes enkulaakulana nungi naye jjukira obugagga buli maka twabuulira enjira eyo abantu ne bagikwata edda tetunayingira mu gavumenti kambalage abantu baffe abamu
amazina ninge George Matongo owangoma mugongo tuno gwataka kwezi ndukutaha umurimo gwanje ndi murisa nte muja kureba nuko itandikira tataka ndagento bakuya talobo hagwachidana Meirisa zakanya nagura amataka nyuse nazo zakorera ibintu kwenda zashubikiza abana bihereze naturu kabanza umunyankwe naje nahindura nk'umwata nk'unzungu nuko zahanye nanye natunga atuzungu zinditswe nk'umuti. On our farm, we collect over 900 liters of milk per day, and a liter costs 800 shillings, which is approximately 21 million per month. Kati omusajja oyo Matongo simuyigirize munakyalo ali eri emitala osomese Mayanja Engoma nebe yomu ku bantu abawuliriza ekusomesa kwaffe ku myaka gy'enkaaga okubagamba nti akange kakera kaife buli wona wooli goba obwavu mu makaago kati muwulidde obujulizi bwe musajja mugagga buli lunaku atunda lita z'amata 9 ebbeeyi y'amata emitala Ngoma eri wansi kubanga amata mangi babohereza 8 buli lita naye kubanga amata mangi omwezi afuna miliyoni 21 omwaka ze miliyoni 225 azimba enjuma dungi nga bwe mulaba eriko amasanyalazi g'amaanyi g'enjuba asomeseza abaana songa ali wala nnyo n'enkulaakulana tali ngamwe ab'ebutemba abali kumpi na korasi eri ewaabwe Ngoma korasi ekoma Luweero mayiro 7 naye eri munda enkulaakulana si amaanyi nga wano kubanga wano mulina byonna korasi waali amasanyalazi wegali amazzi wegali amasomero byonna webiri naye bo bali kati bafunye amasanyalazi n'amasomero agamu n'amalwaliro naye tebanafuna korasi naye mugagga owulidde sente zafuna kati enjiri eyo twagibuulira abantu mu myaka gy'enkaaga tetunayingira mu gavumenti bwe twayingira mu gavumenti enjiri twagireeta mu gavumenti banange mugagga wale kwe kuteekawo ensawo zonna zino zemuwulira entandikwa NADS Operational Wealth Creation tuli ku PDM gavumenti endala tezibikola ebyo gavumenti ekola enguudo amasomero amalwaliro nekomaawo tewali gavumenti mu nsi yonna ezigenda kuyingira okulaba nti omuntu tuyingira mu nyumba y'okumwegayirira wulira ndi mu kubegayirira banange mbe muvaavu banange yenza begayirira osanga eri ewange ekisozi gyenira edundiro nasangangayo abantu bange batudde essaawa 3 batudde mu lujja muli mutya tuli awo esente mukola ki tuli awo esente muzijawa ate munange tuziraba bali awo tebafaayo
nali n'okubegayirira n'okubegayira bannange mukole kati bazukuka bakola ab'ekisozi kati okwongera ku sente ze twateekawo twabawabula manifesto y'Ekyenda-mu-6 nakola ekibalo nendaba ebintu omuntu byasobola kukolera wafunda najja mu kinene ne tubawabula nti mukole ebintu bino wamanga yikemu tekemu emwanyi ika eyokubiri tekamu ebibala ika eyokusatu tekamu omuddo gw'ente ika eyokuna tekamu emmere yawaka emanju tekayo enkoko z'amagi tekayo embizi abatali basiraamu oba abanyankola beda tebalyanga mbizi naye ab'ebiseera bino bazimazeewo abanyankola abali kumpi n'entobazi teekamu ebiddo bibyenyanja by'ebintu 7 byenabala nti omuntu ayinza kukolera wafunda najja mu kinene waliwo bawulira okusomesa kwaffe kambalaga omusajja bamwita Fred Byamukama Kamai Demonstration Farm. My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple, has 6 cows for 0 grazing. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is a 4-acre model farm. I did this activity to teach my voters, to lead by example, so that my voters can learn what measure the president tells the public. This is an initiative I learned from the president sometime back when he sent me to learn to Kaumu, to Kisozi. I copied what I copied, this is what I came up with. And you will see as we move, or that side, this side, that's my 4-acre model farm. The house as well, I don't sleep here, but if I would sleep here, the house as well is seated on this 4-acre model farm. When you look at poultry, out of the 25,000 birds, it's only 11,000 giving me eggs. Others are soon giving me, and I get 302 trays per day minimally, because 11,000 birds are supposed to give me 366 trays. But because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. Then I sell in a month, you can get a net profit of 55 million. Because you get 108 million, but you can't get all that. You have to buy feeds, pay workers, pay electricity. Remain with 55 million net pay. When you get the cows per month, these are 6 cows. naye muwulidde nti omukwabula kwaffe ye ajjamu emwanyi yikeemu ebibala ebitooke alunda n'embizi tazitunda azigabira bwereera azigabira constituency ye ente z'amata 6 z'omu kiyumba n'enkoko z'amagi
ekibalo kyonna tetunabudde kukiwuliriza naye ajjeyo ekyamagi g'enkoko katibe kyetuba tutwala kyokka agambye nti buli lunaku atunda tray z'amagi 302 omwezi ajja milioni 18 bwajja akozesa asigaza milioni 5 ng'amagoba buli mwezi kati milioni 5 to multiply by okubisamu 12 ofuna milioni 700 million amagoba g'omagi gokka tanateekamu ez'emwanyi tanateekamu ez'amata ye mugaga n'embizi tazifaako agaba bugabi katonyi bya mukama ali wali kumpi n'ewammwe ekakumiro wali omusajja w'ekalamoja ambalaga w'ekalamoja Mr. Korea Dick Ogira. I am a model farmer in Abim district. My village here is called Arangetai West. Arangetai Parish, Abuk Town Council, Abim district in Karamoja. The mango trees you are seeing here were given to me by the president through Operation Wealth Creation. I received 200 mango seedlings and I planted all, and they are all doing well. Apart from this venture, I got money from PDM last year. I got 880,000. And I used 800,000 for buying 10 goats. And the goats are there. They have multiplied. They are now 16. Part of the money of PDM I used for buying cassava stems. Through that money, I've managed to plant 2 acres of cassava. They are now doing well. The first acre I intend to harvest next year in January. Then for the mangoes you are seeing, I started harvesting last year in 2023. The first harvest I got 6 million. That was in June. Then second harvest in November, I got another 6 million. So last year, from these mangoes, I got 12 million shillings. I've been selling to the people around. Actually, Soroti Fruit Factory has booked this mango. They want me to take these mangoes tomorrow, 2025, to the factory. Actually, I've been selling locally. I've been selling 1 at 500 shillings, 2 1,000, and people are buying. These mangoes are very good. The mangoes trees you are seeing here are giving me money, a lot of money. And I want to thank His Excellency, the President of the Republic of Uganda, Kaguta Museveni, for coming up with the idea of Operation Wealth Creation in the country. This is money. I am not going to suffer. My children will not suffer because of this wealth. I call it wealth now. I always harvest. I don't harvest mango. I harvest money, not mangoes. So I want to thank our president so much. And next year, if all goes well, I expect to get 18 million first harvest. And then second harvest, I also expect to get 18 million next year, 2025. So altogether, I expect to get
36 million shillings. And this money I will use for paying fees. Omusajoyo alikala moja mahiro bikumi bitano kuva wano ate jali wala nnyo ne chorus ari abimu chorus ugireka moroto nogenda kotido mairo nsanvu kabongo mairo nsanvu abimu mairo nsanvu chorus bagana base amuleka obagireka aji oba amu uyu muntu ukora sene bamtwala ngomuntu ukora amuleka chekitufu ekyo banange omyankola yandigambye nti agireka kora samuleka mairo 210 nolwekyo enkulakulana si amanyi nga wano naye obugaga gye buli nange temuneerabira nze bwe mbeera mu ntalo nange mbeeramu sisindika baserikale nti mugende mulwane nze nesigala emabega kamulebe kafaamu kange akatono. My name is Dr. Maurice Uchien. I am a commissioner by appointment, deployed at State House, and I've been assigned by the President to execute the 4-acre model. And I've put them so far in 10 regional zones in the country. Now, the 4-acre model is an idea conceived by the President to guide our farmers on how to utilize their small acreages of land so that they can earn more money through intensive farming. And here we are talking about enterprises that have good yields and high income for the household. So we have the fish farming, which is one of the enterprises that can be done near the water without interfering with wetland and tampering with water flow. Then we have the zero grazing unit. On the other side, we have the coffee, we have the banana, and also a household needs food crops as 1 acre plus fruits. So this idea of the 4-acre model is to support income for the household. And as I will go into the small mathematics, you will know that it's capable of pulling somebody out of poverty. Now, specifically on the fish pond, here is about 20 by 50 meter pond, 1,000 meters squared. After finishing the excavation, we stock 10,000 fish. We feed it for about 8 to 9 months. In the north, which is warmer, the fish grow faster. And in the west, which is a little cold, you add 1 more month to reach the same grams. So by that time, the fish will be about 800 grams to 1.5 kilograms. In the market, the fish which is 1 kilograms or 800 grams here cost about 10,000 shillings. So having stock here 10,000 fish, by 10,000, somebody will get 100 million in 1 year. And then when you subtract other cost of managing, which is roughly 30 million, somebody can be able to save 70 million on this fish pond. And in this size, we can put 2 of them in 1 acre. So meaning in this particular acre, somebody should be able to get around 140 million shillings. That is for this particular. Katimulide akafamu kange akelira. Abantu bange bataddemu emwanyi, ne bateekamu ebibala, ne bateekamu ente z'amata, ne bateekamu olusuku, ate ne bateekamu ebyennyanja. Kati tetulina budde okuwuliriza ekibalo kyonna, naye bw'otwala ebyennyanja byokka, ekidiba ekyo kyemulabye ekya mita 2.5 kivamu omwaka
miliyoni 10 z'ebyennyanja bw'ojjako sente ze bakozesa osigaza amagoba miliyoni 7 songa ekyo ekidiba ekyo kibeera mu half an acre kati eka yonna oyinza kuteekamu ebidiba 2 ng'ekyo ze miliyoni 14 amagoba totaddemu emwanyi totaddemu biri byonna amata biki emwanyi zokka ebyennyanja byokka n'olwekyo tubadde mu kaweefuba eyo ow'okubajja mu bwavu okubalaga ekyokukola ate ne tubawagira teekamu ssente si kwogera bwogezi okubawenda okwa oli omusajja w'ekaramoja awadde obujulizi nti endokwa z'emiyembe yazijjamu operation wealth creation kati bwe ntunula wano mu fayiro Kyankwanzi mwafuna endokwa z'emiyembe 24,900 kati lwe ndukomawo mulina okundaga emiyembe gyange gyalagawa abafuna emiyembe wano mu Kyankwanzi balina obujulizi ng'obw'omukolomojo lwe ndukomawo waliwo amanyi omulimi amanyiddwa ow'emiyembe wano waliwo balina obujulizi abavuganya noono omukolomojo omanyi omukazi bw'afuna olubuto n'atya okuzaala omwana bagamba nti atudde ku mwana abaganda bwe bagamba abanyankole bakozesa ebigambo ebirala kati emwanyi zange n'emiyembe mwazituulako ziri luddawa mwazituulako waliwo balina obujulizi lwendukomawo mulindagaabo n'olwekyo byonna ddagala ly'omuntu ow'ettaka ettono ab'amataka amanene bo bayinza kukola n'ebirala twalanga caayi katubalaga ba caayi abo ba caayi abo bo ekibalo kyabwe kiri nti kubanga n'ettaka ddene ne bwafuna akatono kuva mu buli yika kubanga alina yikazi nyingi aganyulwa afunamu kinene ab'ebikajjo abakasooli abo bali balina eddagala lyabwe omuluzungu bakiyita extensive agriculture eri eyikazi 4 tugiyita intensive agriculture kati eryo lyetafaali lyokusatu NRM yetadde ku nyumba ya Uganda kati nze bwe ngagawala ng'omuntu n'omulala n'agagawala Uganda yonna obugagga bweyongera ez'emwanyi nga yiika yange y'emwanyi gye mulabye bw'ogattako yiika z'abannayuganda abalala emwanyi za Uganda yonna kati ziri ensawo miliyoni 10 luli zaali miliyoni 3 zokka naye kati tunatyera n'okuweza miliyoni 2 ensawo z'emwanyi ababikola baani kinoomu naye bw'ogatta byonna ensi yonna egaggawala kati lyetafaali lyokusatu eryokuna kyekigambo ky'emirimu emirimu egisangibwawa ababuzabuza abantu baffe babaweereza ekirowoozo ekigamba nti emirimu giri mu gavumenti
naye emirimu gya gavumenti yes weegiri naye mitono. Emirimu gyonna mu gavumenti giri mirimu 48. Nolwekyo emirimu egya gavumenti tegisobola kumalawo ekizibu ky'ebbula ly'emirimu. Kambalaga emirimu gyesangibwa. Amalaga omusajja gwe bayita Basangwa owe Kamuli. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyaganibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 eda itaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. President yaida yatulungamya yakoba ati bana abantu mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukola emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byonna yabyogera. Nze napikinga mu ekyokulunda enkoko n'atandika farm mu 2007 n'enkoko 5. Sawa dino wendogerera ku farm kuno tize mabega ntambwire. President yaida yankyalira mu 2010 nga ndina enkoko 5,000 yasanuka ino. Sawa dino tutambwire tulina enkoko 1,000 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku. Etro 2,000 divaamu milioni 2 buli lunaku. Omwezi diba milioni 6. Omwaka tuba tuli mu bilioni 6 n'ekitundu etuba tukolaki tuyingiza. So tuwulirisa omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireko. President awaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingako. Wendogerera kati tulina abakozi 300 betukozesa. Kati obujulizi bwa Basangwa yali musajja mwavu. Ekyobugagga kyokka kyalina kali ka plot mu Kamuli Town ka futi 5 ku 10. Kati bwenagendayo 2007 nasanga bali kumpi kutingana ku lwakalimu ka LC5. Akalimu ka LC5 bagala kutingana. Kati nembagamba naye banange nga mbuze omulimu gwa LC5 guli mulimu gumu mwena munafuuka LC5 kulwaki temukola birala. Kati yena awuliriza nembagamba byembadde mbagamba kati nze byange tebikyuka. Byendabagamba 6 byembagamba 18 96 nakati byembagamba obwavu mbwavu omumaka gammwe megayiride. Nze sifukamira abanyankole tebafukamira. Salute yoka ntukubidde salute muve mbwavu. Kati nembabulira enjira eyo eyayikaza ebintu 7 mwekaza 4. Kati yena ajjamu ekyamagi enkoko kimu kiti. Kati buli lunaku afulumya trays 12,000 z'amagi. Buli lunaku afuna milioni 20. Milioni 20 buli lunaku. Omwezi milioni 6. Omwaka obuwumbi 7 mu milioni 2,000. Kati musajja mugagga.
kati obugagga bw'abasangwa buzadde emirimu 300 mbalaba ekyo kitegeeza ki nti obugagga bw'omuntu bwe busaala emirimu gy'abannayuganda abalala kati bino bya agriculture katulabe amakolero abanyankole bafukamira katonda yekka mu kanisa nandi badde mbafukamidde nti mbegayiridde bannange kati ddayo kata etawuni eyo gye mulaba tawuni mpya ya NRM ez'ebiseera bya NRM eri kumpi n'Embale tawuni y'amakolero gokka kati bw'oyingira munda y'ekkolero erimu katuyingire munda y'ekkolero erimu labe enamba y'abaana abalimu abakola munda awo labe enamba yaabwe kati etawuni eyo eri kumpi n'Embale ekozesa abaana 1,200 katugende Namanve tawuni nene bagizimba mu kifo kyali kibeera kya gavumenti ekya Kalituusi Amin mwe yasuulanga emirambo naye nane bwe yajja nekifuula tawuni y'amakolero kati walimu amakolero 273 gakozesa abaana 4,400 kati amakolero awamu mu Uganda yonna kati gakozesa abannayuganda akakadde kamu mu 3,000 so nga bakola mu gavumenti bonna bali 48,000 nolwekyo gano amakolero agatandise okujja tayari gakozeseza abantu abasinga ba gavumenti emirundi 3 aba gavumenti bali 48,000 abamakolero kati bali kakadde kamu mu 3,000 nolwekyo banange eryo etafaali lyokuna NRM lyetadde ku nyumba ya Uganda emirimu okubalaga nti emirimu gisangibwawa tuyinza kulaga oba waliwo ab'ebikajjo muyinza kulaga sugar cane if you can get them get it kati nolwekyo mwena mbakubiriza mwena mwenyigire mbyokukola ebyobugagga waliwo obuwondo 4 obulimi n'obulunzi n'obuvubi obukola ssente kabondo kamu amakolero n'ebyemikono kabondo kokubiri obuweereza ebyo bikajjo naye tebatulaze abakozi obuweereza hotels bodaboda okukolera amakanisa n'amakereziya ebyo byonna buweereza kabondo kokusatu akabondo kokuna ke kabondo ka ebyuma bya kalimagezi nolwekyo ffena ba NRM tulina okumanya nti buno bwe bubondo awasangibwa emirimu n'obugagga 4 sectors commercial agriculture obulimi n'obulunzi obukola ssente factories n'ebyemikono artisanship obuweereza na ebyuma bya kalimagezi tewaliwo ekyokutaano government service
n'emirimu gya gavumenti mitono. Kati waliwo bazzukulu bange abatagala kukwata mu ttaka, osanga balina enjala mpanvu, enjala ezo tezikwata mu ttaka. Kati abazzukulu nabagamba nti temufaayo, temweraliikirira eby'ettaka mubirekere ffe ba Museveni. Kati mmwe mukole eby'emikono n'eby'omutwe, kwegulawo amayunivasite gakukola eby'omutwe, nezigulawo technical schools ne industrial hub. Waliwo industrial hubs zenazimba. Abaana bange abavaayo mujje muweereza obujulizi 2 bokka, omulenzi n'omuwala. Temutwala budde amanya ekyakujja mu ssomero kyewasoma ate kati kyokola. Amanya gange nze Muyinda Timothy okuva Ntunda Central, Ntunda Town Council, Butemba constituency. Nga nasomako nenkoma mu siniya ey'okusatu, mukadde wange sente ne zimuggwako, nenzira ku kyalo n'entuula nga siina kyakukola okumala akabanga. Naye twali tuli awo, RDC n'ateekayo ekirango nga waliwo ettendekero ery'omukulembeze w'eggwanga eriyigiriza eby'emikono. Nenziruka Misinde n'engenda ne neewandiisa, ne batuyita ne batutwala. Waliyo ebyokuyiga bingi ze nalondako welding, era waliyo welding ne mindset. Kye nasooka okuyigayo nti bw'obanga oyina mindset osobola okuva mu bwavu ne bw'obanga tolina skill yonna. Twayiga emyezi 6 ne tuvaayo nga tulina certificate ne tudda ewaka, naye olwa mindset gye twayiga tewali kuffe n'omu yenna eyatuuka kutuula, ffenna twagenda okusaba emirimu. Olw'ebbanga nti myezi 6 twatuukanga mu muzi workshop okusaba emirimu nga batuzaala wanga balaba nga tetulina kye twayize. Emyezi egisooka twakoleranga bwereere, naye olw'okukola obulungi skills ze twayiga nga tukozesa ne mindset gye baatuyigiriza, twakolanga ebintu eby'omutindo ne tukola, ne bafuna ssente bakama baffe ne batwebaza nnyo. Nakola emyezi 4 ne bansasula emyezi 3. Bwe bansasula emyezi 3 ne bampa emitwalo gyali 6. Nange nengenda nenkula kamashini kange akatonotono ne ntandika okukola ka workshop kange. Olw'abakasitoma abaali bandabanga nkola baatandika okujja nga bampa emirimu, ne ntandika okukola mpola mpola nga bakasitoma banyongeramu nga nange nyongeramu ka bizinensi kange. Kati omwezi nsobola okukuŋŋaanya miliyoni ng'emu n'emitwalo nga 3. Miliyoni emu n'emitwalo 3 nzijjako emitwalo 3 nempaako bannange benkola nabo, nendabirirako mukadde wange, nengulako n'embuzi. Kati buli mwezi ngulayo embuzi, era mpezeza embuzi 6. Era njagala wempeza embuzi nga 30, njagala ntandika okugula poloti mu mbuzi ezo, workshop yange njizimbe ewange. Omukulembeze w'eggwanga yatugamba tukole SACCOs, ayongere okutuwa ssente twongere okukola emirimu gye twayiga. Era ntwala omukisa guno omukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti nze chairperson wa SACCO, era ssente twazifuna kweziri ku akaunti. Tukyali mu process, bakyaziteekateeka basobole okuziwa bannaffe. Omukulembeze w'eggwanga ntwala mukisa guno okutegeeza nti nze sikubanja okusinziira nga bwe nali, kati bwendi akalulukako muzeeyi. Amanya agange nze Muyinda Timothy. Kati Muyinda kati alina ebintu 3. Ekisooka oba bina, ekisooka alina omwoga. Kiri ekigambo kimuyita myoga, kyekigambo kyalinyankole ekitegeeza obukugu. Era abazungu tebanajja, ffenna twalina emyoga. Waliwo abaweesi,
waliwo abanogozi abakozesanga ebbumba, waliwo abakomagi abakolanga embugo, waliwo buli muntu yenna yalina omwoga. Naye abazungu bwe bajja ebyo byonna ne bifa. Kati Muyinda alina omwoga kati ogw'okwokya ebyuma. Omwoga guzadde obugagga, alina workshop ate kati aguze n'embuzi. Kati omwoga guzadde obugagga, naye obugagga buzadde emirimu emeka y'abaana balala. Emirimu emeka bali bameka? Bali babiri mzee. Kati Muyinda naye akozesa abaana babiri. Obugagga bwa Muyinda buzadde abaana babiri. Naye waliwo kyabadde agamba kibayita mindset change, okufuna galibindi eziraba ekinakugasa. Ebinakugasa biri awo naye tobiraba. Kati weetaaga galibindi ngeza Muyinda kati ze yajja mu eri gye nabatwala okulaba ebisobola kugasa ebikwetoolodde naye tobiraba. Kale omuwala amanya mpitibwa Nantongo Nuru. Nantongo nga nviiridde Kyankwa nga nakoma mu siniya yakuna netandika okukola mu hoteri nga sina kyenkola. Omwaka gumu wayita ebbanga neŋŋenda ku disitulikiti nga balanga ebyogenda Mubende, neŋŋenda nensangayo koosi zaali nnyingi, neŋŋenda mu y'okuzimba. We namala emyezi 6 nenfuluma ne mindset, bwe natuuka ewaka nga na certificate neŋŋenda ku disitulikiti bali bazimba ddwaliro, nempayo certificate netandika okukola nga omwezi nga bampa $6,000 nga nensevinga. Emitwalo emeka? 6 buli mwezi. Nensevinga netandikawo project yange ey'enkoko. Natandika n'enkoko 3 nekufaako 5 nesigaza enkoko 25 nga buli kanaku nfuna tray ey'amagi nga njitunda $1,000 nga nsevinga buli kanaku. Natandikawo ka project cafe aka hardware nga nzimba nga nsevinga n'okusoma. Kati munnange naneegomba naŋŋamba gwe kikola oti, nemugamba jangu tukole ffenna, nemuyigiriza okuzimba nga wakola olunaku mu 15. Nenkola naye natandika ka hardware cafe nga kali muri Nuru Hardware Mulaji. Era ngenda nensoma nenzirayo nemusanga nga ali ku hardware nga asigala. Namwe employinga nkola naye. Era sina kingi nnyo kyenkubanja mpozi gwabanjanze okuwa akalulu ak'omwezi ogujja. Kati Nantongo olina hardware store? Iye twakatandika. Okay. Okozesa okola nani? Nkola n'omunnange. Omu? Iye. Kale. Nantongo kati yafuna obukugu bw'okuzimba, nazimba nibamuwayo akasente, kati alina hardware, edduuka y'okutunda ebintu naye akozesa omuntu omu. So mwebale tugenda kufuna ekifaananyi. Kati ettafaali lyokuna ery'emirimu, naye ekirimu kyenjagala tufune ffenna kiri nti omwoga, kubanga ze omwogo gwange ogw'obujjajja gwa kulunda, gwe mwoga gwange kulunda n'okulima. Naye omulala alina omwoga gwe. Omwoga gwono oba oli guzaala obugagga. Obugagga
buzaala emirimu eri abannayuganda abalala. Kati ago ge matafaali ana ge mbanjulidde olwaleero. Ettafaali erisooka eddembe, eryokubiri enkulaakulana, eryokusatu obugagga, eryokuna emirimu. Olwawo amatafaali amalala asatu ngenda kugogerako ku press conference mba amawulire bwe naaba nkomenkereza kampeni yange mu Buganda. N'olwekyo bannange bwe nzija wano okubasaba nti mwongere okuwagira NRM, mba ngezako okubaweereza bwino ku lwaki kituufu okuwagira NRM. NRM ekoze, oyinza kugamba nti NRM ekoze ebyamagero kubanga Uganda yali bubi nnyo, naye kati bwe tutuuse wala, naye tutuuseyo tutya ago ge matafaali omusanvu, naye kati njogeddeko kwana gokka amala ngenda googerako. NRM oye! Omusajja omukulu w'enkofiira oye! Kyankwanzi oye! Singo oye! Buganda oye! Uganda oye! East African oye! Katonda ababeere. Tweyanza nnyo Oweekitiibwa President, nsaba abafulaga beeyala baffe kati waliwo abokwegula ab'ekkanisa. My staff get in touch with the Reverend. Baagala kwegula ate byonna mbiwandiise wano. Enguudo ya Narwe Nkooko, Ntwetwe, Masode, ngimanyi nagiyitamu, ngimanyi okubasinga. Byonna mbiwandiise. Waliwo miliyoni 10 nti bwe najja wano n'abasuubiza miliyoni 10 eri munda eri Ntwetwe. PPS, please capture that and tell controller to sort it out. Kale mwebale. Mukama wange waliwo n'entambula. Waliwo ab'ekibira, ekibira ekyo ngenda kukyogerako mu press conference, sirina budde kati obumala. Ekibira okubasasula. Somebody remind me when I go for the press conference, at the end I talk about kyogereko. Mwebale nnyo. Mukama wange waliwo n'entambula y'abannaddiini ey'abasuubizibwa butwali ennali. Bagenda kumugamba. Neyanza, Your Excellency. PPS, talk to the Reverend there. Tweyanza nnyo, Your Excellency. Nsaba abaflag bearers mu speed mugende wali Oweekitiibwa President abakwase flag mugende mutabaale. Mutambule masajja. Mutambule. Mukama wangu yakulembedde ye Honorable Bingi Patrick wa Butemba County. Honorable Bingi yambuka okwate flag. Era ogikwate eddala oginyweze otabaale masajja, ekifo ekyo tukyagala. NRM oye! Museveni oye! Bingi oye! Mukama wange Anna Maria Nankabirwa, Woman MP, Kyankwanzi District. Mukama wange Dr. Chikabi Edward owa Vibe. NRM oye! 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 Oye!
mukama wange Honorable Semugaba Samuel oyo flaga gyakwata yakubira ssentebe wa disitulikiti eno ya Kyankwanzi musajja wa mazima nnyo era mukozi. NRM oye! Museveni oye! Kyankwanzi oye! Uganda oye! Tulina ne muzzukulu ow'abavubuka Samba Egira yatukwatidde flaga wano okutukiikira mu sentro wano ng'ow'abavubuka. NRM oye! Mukama wange tusaba ekifaananyi ne ba flag bearers. Sebo Your Excellency twagala nnyo okukwebaza olw'okusomesa bannayuganda era twagala okukwebaza abantu b'Ekyankwanzi nkiwa bannange mufunyeemu nnyo mu bubaka President bw'abawadde. Sebo Your Excellency Mukama yakutuwanga kirabo twagala okukwebaza okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe wasuubiza bannayuganda n'otukuumira mirembe emyaka 40 era nga tukkiriza nti tugenda kwongera okubeera mu mirembe Mukama ng'ayongedde okutukuumira. Your Excellency ekifaananyi ekiddako kye ky'abaana baffe abaskilling. Weebale nnyo taata okubasomesa. Taata Your Excellency ng'ofuna ekifaananyi ekyo nzikiriza nkwanjulire ow'ekitiibwa Professor Gilbert Bukenya era naye ali wano era nga ye yali omumyuka wa President nga kaakano naye azze okulaga obuwagizi era n'okulaga nti tusiima ebyo by'okolera eggwanga. Ow'ekitiibwa Gilbert. President ng'amaliriza ekifaananyi ekyo, Your Excellency tukusaba n'obuwombeefu okkiriza ofuneyo ekifaananyi ekisembayo n'abantu baffe abaawulira eddoboozi lyo ne bateesimbawo. Honorable Primrose Nakayiki, Mwami Kikomeko Jorem, Sekajja Ronald ne Christian Najemba. Tubadde tusaba abo nabo ofuneko ekifaananyi nabo. Your Excellency ekyo ekifaananyi nga kiwedde tujja kusaba okkirize ab'Ekyankwanzi balina ekirabo eky'okkuwa era bamaama abo boolabaawo Your Excellency bakutonedde ekirabo eky'emyanzi. Ebyanzi. Your Excellency, weebale nnyo taata weebalire ddala okukkiriza. Tusaaliddwa twandyagadde ebifaananyi bingi naye nsaba ab'Ekyankwanzi mumanye His Excellency ate ayina rale endala gy'agendako n'olwekyo bannange musaasire busaasizi tumuwe omukisa ate n'abamulinze asobole okubasanga mu budde. Ab'Ekyankwanzi NRM oye! Ab'Ekyankwanzi Museveni oye! Mikwano tubasaba ng'ennaku z'omwezi 15 temwerabira nti tulina okulonda Yoweri Kaguta Museveni era tukeere ku makya tugende tumuwa akalulu awamu n'ababaka baffe aba Parliament abakutte flag. Sebo President weebale nnyo weebalire ddala Mukama akutuweera omukisa akutukuumire akutuweera amaanyi era tukusaba taata ne maama Janet Kataha Museveni omutulabira nnyo era tumwebaza yeebala okuyimirira naawe mu kaseera kano katuyimirire tuyimbe ennyimba z'eggwanga nga tutandikira ku kitiibwa kya Buganda. Kwetu lole sizona
twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga